Kyagulanyi bwajja muwulirize buli oba alina ensonga. Watalina nsonga mumubuuze ki ekyakuleese wano. Tukoze ebintu bingi mu Masaka wano. Ebyo bye bya bulijjo tukolera bye tulwana ne tujja kubalyaza amaanyi bye mulaba. Mwe mutambula n'okutambula. Masaka tafaana bitundu birala kubanga tulwanye okugyayo omugabo gwammwe ebyo tubisobola. Ne twagala kujjayo omugabo gwa bukitundu kya Uganda kigabane si gwa Masaka yekka lwe lutabaala olukulu. Nagenda Teso Teso ne bampa n'erinnya Okitoyi. Nze Mathias Mpuuga Nsamba Okitoyi. Bantegeeza obulumi bwe bayitamu ng'abantu b'e Teso. Baali bagagga nga balina ente, nga balima ebibala, balima mawogo, balima kasooli, beerya nkuta. Gye baŋŋamba ssebo osobola okusula eddoboozi obugagga bw'eggwanga ne bugabanibwa mu nkola ennuŋŋamu. Nakola etteeka biiru eri mu paalamenti ey'okugabana obuyinza nga mulaba e Kenya. Buli kitundu nga kigabana obuyinza mu ssemateeka. Bw'onyiiza Museveni nga mwalonda tajja bbawa makubo, tajja bbawa malwaliro. Etteeka lyenjagala tukyuse ssemateeka ng'ensimbi z'eggwanga waliwo ne formula enkola ey'ozigabana nga mulaba e Kenya. Oba tonjagala oba onjagala nga bafunamu. Nagenda mu Acholi nensinkana kabaka waayo n'abantu ne baŋŋamba tulina obulumi emyaka 4 tetugenda maaso tuziŋŋamye onootukola otya tusalira amagezi. N'abalaŋŋo bwe batyo n'abasoga bwe batyo. Kakati embeera eri ekyo mu ggwanga teba ya kinyumo, ebeera yakufumiitiriza. Ne mutuula ng'abaagala enkyuka kyo ne mugamba waliwo ekizibu tutule mu nnyumba tweggalire tukole ekinaataasa abaana n'abazuukuka bayite okulootera ensi yo. Mbasaba muddeyo gye muvudde mugambe bannaffe tuddemu tuloote, tuddemu tufumiitirize, tuddemu twerowooze tukole ekyo tulina okukola ng'abaagala enkyukakyuka. Nga bwe mbasabye temuddayo kuvumaŋŋana. Obukulembeze bulina ebbanja nene butusaba. Ntambula nensinkana ab'NRM bangi nnyo ne baŋŋamba bwe tugenda kukulonda naye tuleke tulonde ne bbaasi. Ne mbagamba naye bbaasi eyo nga ndabanga egenda Kabenje essaawa yonna. Ab'NRM temubakwasa nsonyi era temubakiina, mwogere nabo. Bangi bakkiriza nti ekizibu weekiri. Mugende mwogere nabo bawulirize baleke batya. Eggwanga akaseera akaddako kagenda kwetaaga abantu abategeera ensonga abazefumitirizaako bakumaakuma abalala. Ekyo kyembatuma baganda bange akawungeezi ka leero. Bwe naba sifunye budde komawo wano nyina ababaka kumpi 10 be nawandiisa nga DF ate kuliko kapere. Ngenda kutambula eggwanga lyonna nga ntambuza obubaka obw'enkyukakyuka. Balonde ababaka tugende mu paalamenti tufune ababaka abategeera ensonga. Nawe ababaka ba opposition mu kisanja kino ekigenda okuggwako. Namala omwaka mulamba nga ngezaako okubatendeka bategeere ebyokukola. Abamu nga ne bw'omala emyaka eri tasobola kutegeera ky'omugamba. Kakati temundesera ababaka bafaana bwe bati. Mugende mugamba abantu bammwe mu gavumenti ez'ebitundu, ku bwa mmeeya, ku bakansala, mundetere bakansala be tunaazimba ekibuga, be tunalootera ensi yaffe benjagala era mbabawadde. Temukwatibwa nsonyi kulonda ababaka abo. Mbasaba n'ekisemberayo ddala bwe muba siriiwo mukole omulimu guno mwejjemu obukulembeze. Temugusobola? Temugusobola? Munaagukola? Mugukole kubanga n'Omugalatiya mwetaaga. Omugalatiya ono gwe mulaba yatambula eggwanga lyonna kanoonya bwa pulezidenti. Jangu wano ssebo. So Uganda agitegera n'okunsinga. Njagala mujje kimanya kabonera mutwale e Busoga mutwale e Teso. Tulemu tulootere ensi yaffe. Onalebo Kakanda ono
yakulembera abakyala ba DF mu Uganda yonna ayina okugenda okulonyiza abakyala webulabya akalulu Eteso Mulango ne Mwakyoli tukoze kyetusobola okukola okubawa amaanyi mwerondemu obukulembeze abataka abali wano so mukadde wange bw'otuula Mzee Kibuka makanika nakulengeddewo oli Edward ow'Ebuculo mugende muddeyo mu bikyawuluzi ne wansi w'emiti mutuule n'abaana bammwe mbategeeze nti okutaasa eggwanga nsonga y'amangu ate kisoboka nga 15 January kisoboka nga awedde kisoboka mu mwezi mu myaka 2 mu mwaka gumu naye nga muli bumu bwe munaatambula nga mwerumaluma omulaba ajja kuba agenda tulya nga nsenene mbasaba ekibuga kino ekibuga kya Kabaka mukikwase muto wange Mikayiri ono mumulaba akyali mu myaka egiroota gino gy'emyaka egikolera abantu gino Mikayiri si mugagga ate si mufere asobola okukuuma abantu n'ebyabwe asobola okubalwanirira nga lw'ebizagawanye ate abategeera ye muntu ayimirira ku lukuŋŋaana n'asonga ku bantu 100 buli omu ng'amanyi wazaalibwa ne waakolera twetaaga omukulembeze afaanana bw'ati mu kibuga bakansala mwabalabye ab'omuti mugende mubalonde mikono gyange musuke tukugombala gwa ddiyo tunyuke happy people better country real change act now kakati mbagadde nnyo era mbasaba buli anajja wano mukisha muntu oba munyagwa mugyeko wabaasi abalamu bawulirize muleke bagamba abanajja wano tusobole okuleeta enkyukakyuka kyakulagibwa gye muwulirize buli oba ayina ensonga watalina nsonga mumubuuze ki ekyakuleese wano Mukama Katonda abankuumire masomo gyakole ki akole ki webalina webagendera okumpuliriza